Olunaku olw'eggulo nafunye ekirooto ekyantiisizza. I felt so down. Nalabye tebyambeeredde birungi cause nasimuse zabadde ssaawa 10 ku 11 ez'ekiro, but trust me sazeemu kwebaka. Natunudde ekiro kiramba like okuva ku budde obwo paka bukeeredde ku makya nga sizeemu kwebaka nga ntunulira ddala. Era nengamba nti ffe mukabasumba ffe babimalanga. In fact ekirooto kino kyabadde nti nalumbibwa ababbi. Ababbi banumbye ewaka ne bayingira ekikomera ne bajja ku luggi lwange. Naye ekirungi mu byonna nti nabawangudde mu kirooto. Nabawangudde because nabadde nzigaddewo oluggi olwabweru naye ng'olw'omunda ddwo sinnaluggala. Kati ne balwanyisa ne balaba nga olw'omunda sinnaluggala ne balwanyisa bakoleki bamenye olwo lwenabadde nzigaddewo naye era fortunately ne lukola ki ne lubalemerera ate awo ne mba nga mpangudde. Ekyo kyokka kye kyansanyusiza nti nawangudde naye era mu kusimuka nasigaddemu that fear tebibulawo. Era mazima naddukiddewo mu birooto. Naddukiddewo mu birooto. Ekirungi ekyanyambye mu byonna nti Musumba Buyungo yabadde yakasomesa ku birooto. I think it was Thursday. Yeah, Thursday I think yasomeseza ku birooto. Era bye bino byenkuleetedde. Byenkuleetedde mu kaseera kano. Nze kati nzizeemu amaanyi cause bw'osaba bw'osisimukanga ng'ofunye ekirooto ekibi kale ne bwe kiba kirungi just pray. Osaba wekiba kibi siba yokyakuba oyo yena sitaani Mukama Katonda amumalanga. So wekiba kirungi tuterabira ne Mukama Katonda ayogerera muki mu birooto. Ekyo nakyo tokyerabira mukwano gwange omulungi. Era bwe ntyo olwavudde mu kirooto ekyo naddukiddewo mu birooto kuyitamu. Yeah, I'm okay because I already prayed. There and then nazukiddewo nensaba era Mukama Katonda yanyambye nakiyiseemu. Katonda kola leero nawe njagala oberenga oyiga ku birooto. Oyiga ku birooto n'amakulu gaabyo. Musumba Buyungo yakirimu nkwagaliza okulaba okulungi. Kkiriza nkusiibulire wano. Bye bye. Ekirooto ekigenda kiddiŋŋana ku bulamu bwo. Ekirooto ky'oloota n'okivaamu nga kikulekedde entiisa ey'amaanyi. Ne we kiba kirungi ne we kiba kibi naye omutima gwo ne gufuna entiisa ey'amaanyi, emabega waakyo era wabeerayo obufuzi obw'amaanyi. Tokitegedde? Ekirooto ekiddiŋŋana ennyo ku bulamu bwo ne kiddiŋŋana omwo ku bulamu bwo kibaamu n'amakulu. Ne we kiba kibi ng'okyokya oluusi oyinza onjokya gy'okyokyamu ng'engeri gye wakitegeeramu si bwe kirina okuba. N'okyokya era ne kikomawo, n'okyokya era ne kikomawo. Olwo nga tonnayokya osooka kubuuza Mukama kiki nnyo kino ekikulu ekinene ekirumbye obulamu bwange. Abasajja mu Bayibuli muno banneewuunyisa. Abasajja mu Bayibuli tebaakolanga kintu kyonna wadde balina obuyinza bwonna nga tebamaze kutegeera kintu kiki ekyo kye bagenda kukolako obuyinza bwabwe. Tontegedde? Falaawo yalina obuyinza bwonna naye bwe yategeera ekirooto ng'akiroosi nga tamanyi makulu gaakyo yamala kunoonya makulu gaakyo. Daliyo kabaka bwe yategeera bonna Badanyeri bye bavvuunulanga, Bayusufu bye bavvuunulanga, abasajja bye bavvuunuliranga baayinanga obuyinza obulwanyisa ekintu ekyo ekizze ku bulamu bwabwe, naye tebaapapanga kulwanyisa kintu nga tebategedde makulu gaakyo. Awo enjagala osooka otuuke. Tomala gayokyayokya wadde omuliro oguyina. Tomala gayokyayokya, mala kutegeera ki ky'oyokya. Era kyova olaba nti omusabi yenna agenda mu kibayita kusumululwa mu bintu bye bayita ebya deliverance. Tutambulira nnyo mu bulamu obw'okubuuza Mukama, mbikkulira amagenda gange, mbikkulira ekinsibye, kiki sitaani kyategekera obulamu bwange. Wadde tomanyi kusaba, yiga okusaba ekigambo ekyo, Mukama mbikkulira abalabe bange, mbikkulira enkwe z'omulabe sitaani, mbikkulira sitaani kyategekera amaka gange. Katonda osobole okuyiga olulimi lwayogere. Kisange mu Zabbuli essula eya 81, Zabbuli 81 verse 10. Is it? Bikulayo olabe. 81 olunyolo 10.
obulamu bwo buyiga okukola ekintu ekyo topapanga kwokya nga kyoyokya tokitegedde. Olunyiriri olw'ekkumi lugamba nze Mukama Katonda we yakujja mu nsi ey'Emisiri. Nze Mukama Katonda we yakujja mu nsi ey'Emisiri. Yasamya nnyo akamwa ko nange n'akajjuza. Yasamya nnyo akamwa ko nange n'akakola ntya? N'akajjuza. Naye abantu bange tebawulira ddoboozi lyange. Awo abawa ebintu, abawa eddoboozi, abawa okubikkulirwa, abawa okwolesebwa, babijeemera bujeemezi. So Isirayiri teyanjagala n'akatono. Nange ne mbaleka okugoberera obukakanyavu bw'omutima gwabwe. Mukama atuwa ekirooto wali mu Yobu nabagamba, Yobu we tubadde, bw'otuuka ku lunyiriri olw'18 ti Mukama akuwa ekirooto ajjewo okuteesaako. Mukama ayogera mu birooto emmeeme ye ereme kukka mu bunnya, mu kukaaba, mu kunakuwala. Kati wanaagamba naye abantu bange tebaawulira ddoboozi lyange. Ngezaako okwogera mu lulimi lwe bategeera. Ngezaako okuyita mu makubo gonna ge banantegeereramu tebampulira. Nange kyenva mbavaako bagoberere ebyabwe bye baagala, bagoberere obukakanyavu bw'emitima gyabwe. Genda maaso olye. Olunyiriri olw'13 singa abantu bange bakkiriza okumpulira. Ekyo oba okirina mu Bayibuli kasazeeko. Singa abantu bange bakkiriza okumpulira, ebintu bigenda kutandika okugonda gy'oli. Singa abantu bange batandika okutegeera byembawa, byembabikkulira, obulamu bugenda kwanguwa. Naye we baagaana okumpulira, birooto wembibawa nga tebafaayo, nange ne mbaleka. Buli kye baloota nga bazzaawo. Nabagamba nti omuntu aloota ekirooto bw'aba akiroose bw'ati, oba ente emugoba emisinde, oba adduka emisinde ali mu kibira, afiirizibwa. Ebirooto ebiraga okulemerwa n'okufiirizibwa bye bayita ebirooto bya sizoni, nga waliwo omukisa gw'ogendamu ekyo ekirooto ne kyenyigawo. Waliwo akusuubiza okukuwa ssente, ekirooto ekyo ne kiyingirawo. Nga buli woloota ekirooto ekyo, omuntu ne waba akusuubiza ssente, ne waba ng'olina omulimu gw'ogendako, ekyo ne kijja nga bifa. Kyenjagala kati olwanyiseeko nga kyo kirooto kijja lwa sizoni. Abafu oyinza okumala ebbanga lyonna nga tobaloota, naye lwe bagamba nti ogenda kugenda ofuna omulimu, bakuyisa okole interview, bw'oloota omuntu eyafa ng'akotte ebbaasa ye erimu application yo nga yakukulembedde, yakulaga ne woofiisi, yingirawo olaba omukyala wuuli oli yagenda okuyamba, n'ova mu kirooto. Olumanya ti ne bw'onoogikola n'ogiyita tebagenda kukuwa mulimu. Kiyingiddewo mu nsonga babiyita birooto bya sizoni. Bijja nga bibi, kasita wabeerawo akalungi konna kagenda okujja, byo ne biyingirawo nga biziiza. Ebyo byokyanga omuliro. Tugenda kukolanga ebintu bibiri oba bisatu. Tokolanga kintu kya butafaayo, kati faayo. Bw'osuukuka kikulu nnyo okumanya ekirooto ky'oloosa amakulu gaakyo. Era kikulu nnyo n'okusaba Katonda akuyambe. Ani akuyamba mu bulamu bwo, ani gwaggattako, anaakonekitinga amagenda go ku Katonda byakubikkulira. Awo nawo waliwo obuvuyo bw'otalabanga. Ate kati nsooka okwetonda kuno abali ku online, kubanga simanyi bamanyi okunsindikira ne bagamba kati musumba ffe watusalawo otutte bussi, kubanga Mukama abitubikkulira, ne we tubikusindikira obitunnyonnyole, message zaffe tozibikkula. Nsaba kwetonda abali ku online, abali mu Middle East, abali wawe yonna yonna olw'obuweereza. Naye Mukama ajja tuweekesa, tujja bitereeza mu linnya lya Mukama wafaani. Kikulu okumanya, bw'omala okiroota bw'oti, kikulu okumanya. Ekyokubiri kusaba. Naye ensaba ennyangu nga tomanyi oba omanyi, gamba nga Mukama we kibaamu obukyamu emabega waakyo kizikirire, obukyamu buleme kukulaba mukisa. We kiba ekirungi nkibikka mu musaayi gwa Yesu, kireme kulwanyisibwa nsobole okukituukamu. Ebyo ebigambo binaakulema okusaba. We kiba ekibi ng'ekirooto okiroose kiriko pulaani enkyamu, kutta mulimu gwo, kutta makaago, tekiraba omukisa. Era okozesa nnyo ekyawandiikibwa ekiri mu Isaaya 5:17. Kisome.
Isaiah 5:17. Isaiah 54:17. Tuli mu kitabo kya nabbi Isaaya essula ya 5 olunyiyo lw'17. Tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiriraga omukisa, era buli lulimi oluli kugolokokerako okuwoza naawe olulisinga. Obwo bwe busika bw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva gye ndi, bw'ayogera Mukama. Kikubireko mu ngalo okitegedde mu linnya lya Yesu. Tewaabeewo kyakulwanyisa kati kiba kiweesebwa n'omugamba Mukama nzize mu busika bwange. Wakigamba nti kye baliweesa kyonna okulwana naffe tekiraba mukisa, nange nkibuzaako omukisa gwakyo kireme kulabikira ku bulamu bwange, kulabikira ku mulimu gwange, mu bufumbo bwange, ku baana bange. Kama ebazbe ekira kyogattako Katonda agatteko anaakuwanirira mu kusaba awamu naawe okusobola okukisiguukulula. Agatteko wonoosobola okuyimira. Kyegambye nti ebirooto ebimu ebyali ebibi Katonda yangattako abaweereza be abasabi n'abeegayirizi ne mbabeeramu ne kinnyamba okulwana ebibadde binkutte ebimu. Mukama n'abikola atya? N'abita. Ebirooto ebibi kyenjagala obikwatemu, kye bisinga otabiwangula bikeereya ekirooto ky'ekirungi okutuukirira. Nkiddamu okiwulire bulungi. Ebirooto ebibi ebiddiŋŋana ku bulamu bwo bw'otabiggulako lutalo birwanyisa bikeereya ebirungi okutuuka mu bulamu bwo. Kyobalaba nti Mukama abiddiŋŋana n'akulaga olutalo lw'olina lwa bufumbo naye nga Kawuula alemeddewo, n'akulaga Kawuula n'ova mu bwasingo n'ofumbirwa, era Kawuula n'akola atya? N'alemerawo. Ye akulaga nti wadde ofumbiddwa omwami wo mukyalawo, naye bw'otoogendeko ku lutalo n'obufumbo osobola obubeeramu n'otabufuniramu ssanyu. Kawuula akyaliwo. Nakiggulako lutalo, mwami waali omufunye, mukyala waali omufunye, embaga weeri n'empeta ogiina, naye ng'amazima mwasigala mu kintu kimu, mulaga abantu kifaananyi kya mwami na mukyala, naye essanyu lye bayita ery'obufumbo nga walivaamu dda. Sitaani asobola kukulwanyisa mu nsi ya mwoyo. Kama ebazwe twali wano nga tulwana olutalo ku mizimu egirwanyisa obufumbo, ne ŋŋamba abantu abasinga mwoli abantu bakulabayo mu maka, naye olw'okuba nti emizimu gyakuggulako dda olutalo wavaayo dda, naye omubiri guli awo ng'olaga abantu nti gy'oli, naye wavaayo dda. Tonna noba kufulumya bintu genda, naye nga wanoba dda. Waliwo antegeera ku ekyo? Ng'omuntu omulabayo ng'ayingira bayingira mu mulyango ogwo naye nga tekyali kagamba. Abamu anobera okwo kwennyini ku kitanda, abalala yanomera mu kisenge ky'abaana, abalala yatwala n'eddaala ekikomera tannakifuluma naye ali mu boys quarter. Konna kunoba. Naye ng'ekiwaliwo olutalo lwe tulina okulwana tululwanyise lutandikira mu nsi ya mwoyo. Era bw'osanga omuntu ali mu mbeera bw'etyo omubuuza birooto ki by'otera okufuna? Ndoota abasajja b'essitegeera nga bakozesa obulamu bwange. N'omusajja bw'omukwata agamba nange nakisirikira dda, naye abawala b'oku kyalo kuno bonna bali 12 bonna mbaloota nga bajja gye ndi nga mbakozesa, ng'omulabe yayingirawo dda. Naye senga twabirwanyisawo mu nsi ya mwoyo nga bikyali, eno mu buliwo tetwalirabye bubonero bwabyo. Singa abantu bange bakkiriza okumpulira, nandiwangudde mangu. Takoma kuwangula kwokka, nandikyusizza n'abalabe baabwe byebaagala okukola ku bulamu bwange ne mbibatunuuliza bba abalabe ne bibakuba bo bennyini. Kyolaba nti mu kusaba kuno kwe tugenda okusabamu, ababadde abalabe bo ababadde baagala obeere mu mbeera eyo ogenda kutandika okulaba nga ate bo be bagiriko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekyo kyogera nga nkimanyi. Ababadde bakolimira, abakuma ebyoto, abawaayo saddaaka, baagala obeere bubi, ogenda kulwana, ate bw'onoolwana bye badde baagala bikubeereko bikyukire bo mu linnya lya Mukama waffe. Ekyo kyagambye kadde mwaka ekyawandikibwa ekyo kiddemu okiwulye bulungi. 13. Tuli mu Zabbuli ey'ekinaana mu emu
olunyiriri lwa 13. Singa abantu bange bakkiriza okumpulira, singa Isirayiri akkiriza okutambulira mu makubo gange, nandiwangudde mangu abalabe baabwe, nandikyusizza omukono gwange kwabo abalwana nabo. Nandikyusizza omukono gwange kwabo abakola batya? Kumanya kwokka kwe kuleetera ebintu okukyuka. Kumanya gozze wano Mukama agenda kubikkulira ebintu bingi, ate ogenda bisumulwamu mu linnya lya Mukama. Ogenda kutukeera bw'oti waliwo ebibadde biri ku bulamu bwo Mukama byagenda okusumululako, ate waliwo byabadde bya planning okukola Mukama agenda bikubikkulira nga balowooza bulowooza bikola akube byonna biziiza bijjewo mu linnya lya Mukama wafaani. Wanika omukono gwo waggulu, gambayi Mukama, gambayi Mukama, ompangulire ebibadde bintawaanya, n'agalootoloota agabi gonna ogansumululemu olwaleero mu linnya lya Yesu. Kubirako Yesu waffe engalo ez'amaanyi.